mugamba ave mu kirasi ajje tugende. Olunaku mulinga abataategedde mu abantu benakubidde ogundi ku makya. Zizino sawa zigenda mukaga temunnatuuka Jalalu naawe olimba. Amina. Mwanji wamma. Oyogera nani? Salamu alaykum baba. Alaykum salam. Ono Jalalu Abdul Jalalu. Tebanatuuka. Nenye mmotoka. Ne tuse nokutuuka driver wa nature ngero. Musawa Jalalu omumanyi, musawa Abudu omumanyi. Basi go mukazi tokwata ku maiti. Bali student geneza ntuteka ku mmotoka. Na Ekyo kirya. Mmotoka erudde waawo. Nga tuteeka kuki kuli mmotoka eruwa omusajja atuwadde emmotoka emulimu amafuta gabwerere era nze mbadde simanyi tujatambuza mufu amafuta mwegali kanta ejjudde paka Butambala tuziike tetugenda kuki eyo kanta tebatuwadde entambula eyo kanta atuwadde n'ebigambo byakwebyo biriko. Hakuna matata poko jointi. Kakati kizibu ki. Hakuna matata poko jointi. Nirabe sheka. Sheka wangu yebitu. Jotu abade mu meeting. Allahu akbar. Tuwade meeting ku macha. Nedda Amina. Tugenda kugenda na mmotoka. Kati baba tukole kita tulina sente. Tukole tutuuza maiti. Tutwala basi tuzika basi. Abasi tumuteke ku mmotoka eyo dala wallahi ya Mungu. N'ebigambo ebiwangu bwebiti. Hakuna matata poko jointi. Hakuna matata poko jointi. Chichibichi. Emmotoka yabasima. Esomba chi. Esomba sitagafuwa. Twajozeza nga kwe kugenda okutula jeneza. Yahe njagala Sheke togira bintu bino. Kakati tutuuza kuli jeneza. Abasi ali muli. Ejeneza ekomewo. Nange nfe. Muwalimu w'ekitundu. Nange banteeke mu jeneza yemweyo. Etudde ku asitagafuwa. Olinawo sente tupangisa mutakenda. Tulinde. Okulinda Abayisiraamu bakuŋŋaane. Esaazi zokugera mu 10 ez'olweggulo. Wakiri tumuziike nkya. Abasi awulira atalino yasuzeewo. Abasi ku ddiini lye yalina. Obusiraamu tuba tubuvoddawo. Abasi awulira atya nti asuze. Kiki ekinasinga omusiiwa okusinga omutuuza ku mmotoka eri tukwate emmotoka twajozeza ekigambo hakuna matata kibeereko tutwale. Nedda Abasi tagendera ku mmotoka eyo. Nanze muwalimu w'ekitundu. Nanze muwalimu w'ekitundu tajja gendako. Temugenda.